Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya? Kansubire nti buli omu yasse bulungi. Nze sinaba kwebaka. Ngenda kumaliriza wano awo ndyoke neebake. Nze neebaka misana. Abeebaseemuko abazuukuse Allah yeebale okubanga muzuukuse bulungi. Hello dear Rose watching. Volume eri clear mbuulira. Hello mumbuulire oba volume eri clear simanyi. Kubanga nyina omulamwa gwenzize twogereko. Kyansuze nga kinkutteko nnyo oba kyasibye nga kinkutteko kuba nze seebaka. Nze neebaka misana, so ndowooza mwe mubadde mwebase nze nga ndi kubirowoozaako. Rose sooka ombuulire volume eri clear. Okay, thank you. So kati kangende ku mulamwa. Omulamwa ogundeese olwaleero nzize munne munda naye nze Shaki. Mulamwa nze kwogera ku naddala ffe abakolera mu Buwarabu nti ebiseera ebisinga abaana tulowooza mbu obulwadde tebuliiyo mu nsi z'Abawarabu, naye nzize kwogera nti tubeere beegenderevu. Obulwadde gye buli, lwakuba obulwadde bwe njogerako HIV positive, abalina HIV nti gye buli. Ekyenjawulo ekiri eno nti bwo tebulabika oba lwakuba tetutambula kyere nga bw'onoolaba mu nsi zaffe eza Africa, naye nga bwo obulwadde gye buli. Lwaki ngamba nti gye buli? Nina mukwano gwange Munnakenya ono yali akolera ali bweru, oba musobola okuntegeera, akolera wabweru. Yes, kwegamba ava ewaka n'agenda ku mulimu, akolera mu ddwaliro naye by under company. Najja ndowooza n'afuna mukwano gwe ate nga Muwarabu, ndowooza yamusaba mukwano ate nakkiriza, naye kyamuvuddeko enviiri ku mutwe. Bwe yatuuse Kenya kwosajjo nankobera gamba Shaki omanyi agenza okwekebera before nga tayagala kwegatta ndowooza n'omuntu we gwe yalekayo e Kenya. Nagamba nsanze ndi mulwadde, so what can I do? Mugamba what? Ngamba ndi mulwadde. Nanyunyulamu nagamba naye bwe nali eyo Saudi nali nyina omuntu wange bwoti ne bwoti, naye nga yali mwami wa waka, teyankwata bukwasi, twakiriziganya. So nenjija obbagamba mbu baana mmwe obulwadde gye buli. Abasinga balowooza obulwadde buli Dubai, naye obulwadde buli wamu. Saudi gye basinga okulowooza mbu ye kwegamba yo. Abaana abasinga bo balowooza yo Saudi ntukuvu nnyo. Yes, ntukuvu, naye ebyonoonefu gyebiri bingi nnyo. Ntukuvu ku sayidi yaffe ey'Abasiraamu kubanga
mulimu ebintu bingi eby'obusiraamu ebyafaayo naye nayo nyonenefu kubanga erimu buli kimu ky'owulira ebyonoona ebiri e Uganda oba ebiri mu Africa gyebiri, emyenge gyegiri, enjaga gyeri. Naye weebuuza biyitawa kubanga tebabikoleramu muno naye nga gyebiri abaana babikozesa, so we have to be very careful. Ojja kumbuuza mbu buno obulwadde babufuna batya ate ffe abagwira batukebera nnyo. Kati buno obulwadde bo bano ennaku zino kati batambula bagenda mu nsi ez'enjawulo, mu America, Dubai. Wali ensi naddala waliyo ensi eno eri kumpi Bahrain yo eri open, bagendayo kyere ate agendayo leero n'enkya n'akoma kubanga eri neighbor nnyo to them, yo eri open country. So bw'akomawo ye ng'omutuze tebajja mukebera nga ffe, n'okumukebera tebamukebera. Kati gwe ajja kugenda kusaba omukwano, ogwe naye mu bukwano ogende bw'otyo ogambe kasitini ensi teriimu bulwadde. Mu butuufu weekange mbu wabuuka obulwadde obuli e Uganda obutambula kyere ate ojja obusanga eno, kijja kuba kibi nnyo, kijja kuba kibi nnyo nnyo nnyo. Wandifunyeeko e Uganda n'oteteekeganya eyo, naye obuuka e Uganda ojja ogifunira eno mu nsi z'Abawarabu, oze kuyiiza baana bo osanga ng'olina single mother. Abasinga by the way abali mu nsi z'Abawarabu, sijja kwogera mu nsi gye simanyi, manyi nsi z'Abawarabu ze nsinze okukoleramu, nti abalimu abasinga tuli ba single mothers. So kijja kuba kya bulumi nnyo nga single mother okuba nga wasobola okwekuuma eyo e Uganda ate n'ojja n'obufuna eno. So oyo yekka gwe nnyinako obujulizi bwa yafuna obulwadde bangi, they are like more than 3 kubanga nze I have many friends. Sina Saudi yokka no man by the way. Ate omaani I have friends there baŋŋamba nti bo n'oba bano ab'omunju nti balina chances oluusi babakiriza every weekend ne bagendako out. Bw'ofuna family ennungi babakiriza ne bagendako out like Friday ne basanyuka ne beeyagala ne beesinkanako ne bannayuganda bane oba tribes yonna kwegamba boyfriend and girlfriend ne beemeetinga somewhere. Kati jjukira beemeetinga somewhere, tomanyi ono abadde mu nju baba aba abadde amukozesa, agenda muwa oli oba driver oba security oba ani oba okiraba. Obulwadde ne bubeera nga butambula bw'otyo, oyo security gw'omuwadde naye ayinayo omulala. So bannaffe siriimu wali mu nsi y'Abawarabu. Nze every mu kisiibo nakagendayo emirundi like 2 times. Bakama bange buli mu kisiibo balina gye bagenda ne balambula abalwadde basiriimu nga basaudiya. Eno bwe babakebera ne basanga ayina obulwadde, balina ekigwo kye babateekamu, babateeka separate. Va ku bino ebya Uganda ne baleka bakukebere ate bakulese ne weetaayaya nga bw'oyagala. Eno bw'ofuna chance n'olwala ne bakukebera mu ddwaliro ng'oli Muwarabu,
balina ekigwo nze kigwo siri muganda nnyo naye bakiyita kigwo. It's like a mission. Babateeka wamu ne babalabirira eyo buli kimu bakibawa. So ffe mu kisiibo bwe kyatuukanga nga tugenda nga tubalambula kubanga mukama wange gwe nali nkolera omukyala yali alinamu brother we, so yatekinga care nti every kisiibo nga tugendayo nga tubalambula naye nga bangi nnyo era ffe bwe twagenda omuntu yenna bw'agendayo babawa eddakiika y'okubalaba kweganga bw'onoolaba e Uganda ng'ogenza okukyalira omuntu ali e Luzira lwakuba eno ekiriwo nti famire yaabwe babalabirira bulungi nnyo, gavumenti ebalabirira naye nga bo bali eri. So ekyo nkireese nga mbagamba nti obulwadde gyebuli, singa bwali tebuliiwo abo abantu tebandibaddeyo eri. Naye olowooza okutuuka ogendayo eri bameka be basiiza obulwadde? So abaana bali wabweru, wali abaana bempulira bakolera wabweru. Ennaku zino kati byakyukamu, wali abaana nga wali under company naye nga yeetwala ng'ali kyere kale ng'ava wabweru nagenda n'akola. Abo balina gundi yakukola buli kimu kye baagala. Oba muntegeera? Balina chances okukola buli kimu kye baagala. Ate nabano abali mu mayumba muyinza okugamba kati baba ngambye enkole ntya. Bano abantu njagala bagamba nti nabo bantu nga bw'onoolaba omusajja ali e Uganda akusaba busabe mukwano, bw'okkiriza ne mugenda mu maaso. Bw'ogaana Ssekiwambwa asobola okukwata lwa mpaka. Kino nzize okuggyawo, ngambye abamu aboogera nti bankwata lwa mpaka, ekyo kyo witho byaliwo naye kati tebikyaliwo. Kubanga kati twafuna freedom, omwana ayogera, n'abasimu abamu babawa batono nnyo abakyali mu gundi eri ey'okunyiga naye ng'ebiseera ebimu amasimu bagatuwa. So oli bw'ajja n'agamba abankutte simanyi mwana owawaka naye ankutte, Ssekiwambo biseera ebisinga bibeera bituufu. Akusaba n'okkiriza, bw'omala okukkiriza ne mubikola mu nkokoto. So before nga tonnaba kukkiriza muganda wange, sisita wange, nkimanyi oyinza okubayo olina feeling ng'omuntu kya butonde Allah yakiteeka mu buli omu, alina feeling. Kebe ensolo kebe eki alina feeling, but try to control yourself. Gye bali abasobola okukolera n'akola emyaka 5, emyaka 6, emyaka 7 naye nga feeling yagicontrollinga naye ng'agiyina. Naye kati gwe omwana oze buzi emyezi 6 tonaba nakuweza myaka 2, contract ya myaka 2 ng'otandika okugamba owulira feeling, kasita baba ansabye, kasita omwana wawaka ansabye, kankikole. Kikole naye ng'okimanyi wali obulwadde munnaye nzize bagamba nze okusinza experience gye maze mu Bawarabu. Obulwadde gye buli. Then another thing, nina mukwano gwange
munnakenya musajja naye omanyi abasinga mikwano gyange bannakenya ojja kugamba ng'oyogera bannakenya bannayuganda ne baba balina ekizibu ndowooza atya okunfeesinga munnakenya musajja omanyi bo badriver balina chances kati ye yali alina naye girlfriend we muno mwennyini Saudi babeera nabo babeera ne ba girlfriend ne ba boyfriend gye bali alla be yabikako ekisubi ng'asobola kufuluma wabweru driving permit ye yagenda neggwako manyi weegwako oba olina okugenda okurenewinga ate bw'orenewinga balina okuddamu okukebera bupya nga bwe twajja oba nga mu ntandikwa wadde nga wali tonnabagenda wammwe tonnaba kuddayo naye nga oyagala kurenewinga driving permit yo anti abamu egwako ya myaka 2 abamu myaka 5 bweba babayambye ow'emyaka 5 ye mulungi kubanga asobola kubeerawo nga tebazeemu mukebera paka myaka 5 weneegwako naye kati ono ow'emyaka 2 yagenda okugenda mu barenewinga driving permit ye kumukebera nga mulwadde naye olowooza yagifuna ate nga yajja nga mulamu amaze wano emyaka 2 nga mulwadde agenda okwegiragira nga banne agamba banne ekize kitya najja nga ndi mulamu biki bamugamba golooza wamufuna otwo omunywera mu mazzi kiki tubuulire olina girlfriend oba tulina mwina agamba kati oba omwina era yoyo yakuwadde kati omuvubuka ali bubi ali stress bagenda muzzaayo